omukulu bato okutegeera obulamu kizibu okutegeera obulamu kizibu kyova olaba abasajja oli atuuka nga byonna birwanye n'asirika bw'ati n'asigala kuwuliriza nsi era akulaba weepampalika ku nsi n'ogamba tugiryayo n'akutunuulira no waliwo omukwano gwange gwe nalabako yayawukana ne mukyala we baalwanagana olutalo yagira omukyala n'amuleka mu nju n'agenda n'azimba endala n'agamba ntunuli abavubuka ng'oli azimba ennyumba nemunga tagenda gibeeramu agizimbe naye tagenda amanye ekyamutuuka akimanyi nti jadda ng'ovudde mu buvubuka waliwo life endala erina okuddawo gy'olina okutereeramu ono gw'okubaganye naye wano kibeera kizibu ne mugamba obadde just heartbroken mulimu abamazaako naye ate kati gye tulaga bagenda kugenda nga bakendeerera ddala olugezigezi lususse abaana basomye ebigambo gwe wali okula awulyako ekigambo stress depression fe abaana b'omugi ekyenda ani yabiwulirako but is now everywhere. Stress and numa bichibe is a lot of information and people have a lot of information. Bwobanga mukulu batomanyi ebintu bingi nga tomanyi kya bikozesa bya bulabe gyoli. Ebibabi tugambanga kuwasomesa ba sciences. Banywanga myenge. Ne bakola ki obwongo butuukaga bwesera. Basoma nnyo ne balunga. Aina information nyingi naye nga talina kyagikozesa kyava era obalaba basomanga ennyo mathematics ng'omusanga ng'olwegula alina okunywamu alina okulowooza kutina alowooza obwongo bwe buli hyperactive naye tasobola buteeka kuba applyinga effectively kyekibanywesa omwenge kati eba kemika eri emunambi aveeko yedduka naye sanga mu paati ey'okubiri mukulu batte bino ebintu byetwogera obirabanga ebyokusaaga but it is full analysis of life naye akameregera omuwanga yewamba nako yewamba n'amala n'akomawo kakati kyekiri muffe information esusse oli n'ayogera ne gundi n'ayogera omuntu yeka agenda okumazaako ye muntu agenda okwetraining obukkakkamu omuntu agenda okubaawo nga tasuubira naye ng'ate alina ekisa otunulya abantu bagenda kukwagala abantu bagenda kukozesa naye gwe gwagamba nti nno nkitegedde onkozesa naye pakaddi ekyo isiyo omuntu omugezi akutegeera ng'omukozesa naye n'agamba nti onkozesa mu kaseera kano naye okunkozesaako nkwagala kwanna kyenkufunamu ku ddakiika eyo nawe kunyambe omuntu omugezi asobola okuluuzinga naye tosobola mumuwangula nga leka ku confuse nze gwe njagadde okategeera ti omuntu omugezi asobola okuluuzinga naye tosobola mumuwangula oba tomuwanguddeawo mbeera naawe nekugamba ngenze kukola n'osigala ng'oli mu bwenzi nenkimanya nti nooyenze nekugamba kino tokikola n'ogaana nenkigamba nti kino nakitegedde nekugezaako okukutangira n'olema n'ompangula nentegeera nti okikola nenkulinda mu paati ttunga owezezza 45 wasingira okweta nga akaduuka kayiise tolina kyongamba amasanga makalu ne capital tewali nga sitoko batikkudde empya omuwangula naye taluuzinga amanya nti nno luno mukulu batte omuntu ategeera amanya ddi ow'okulwana olutalo amanya ddi ow'okulwana olutalo ayinza n'oddussa naalulwanira munda bwati naga kiseera kijja kutuuka nkutegedde kati ntegedde awo ogaanye naye eteekateeka gwomanyi kyekitegeeza n'ogenda n'oyagala omuwala nga ebbeere lifaanana bwe biti kafiga kali bwe kati nga buli omu amukoonako naga nti njagala batte
n'akulemezaamu n'agamba ye wange omanyi okusasula kw'olina omusasula ng'okitegedde gwe oyagala okumbuulira emyaka gy'oliko tosobola kutegera muntu mwenzi oba omumanyi ne bwoba tomukutte sayinzi zonna zigamba obeera naye ng'omutangira butangizi olazeewa oli naani kyava akubonyaabonya okumala emyaka 10 n'egi nakulinda speed ekende amalala nandi gakulembera balekerawo okumulaba n'alyonka agira bwati n'atandika kakati nkubuulire gino emyaka gye tutuuse mutweyagalire ddala tweyagalira ndi nkulaba gwe ng'okimanyi omukwano gwasitudde sitooko buli lwatuukayo tekyaliwo kyova omugaa kati gino emyaka gye tutuuse munnange endwadde mwe zitulumire nnyo nga tokyadduka yakeeranga ku makya figa avuunyuula balaba avuunyuula ate okulaba kaakati yavuunyuula eryeno n'atandika eryeno naye nga lirwana bwera yalaba ng'ayiika atambula bwati olowooza mu lubuto asibyemu misota yakugamba mwagalane nnyo akukakasa mwagala tokyayawula kiwato eki yakwagala yenna agira bwati atiba butibi bwati ngati olwo kagoge kagundi kakyamukolako kakalo konna kodaba akomyewo kinnamakula kimucape wano twagala wabitanga nga nnyana idoga obadde ki kati olonga bali bwe wagiranga bikwoce bakulabe kati bagenze ondeetegedde kati damage omulese wange twala damage kyova omutunuuli awali wamugaka nange ndekere omuchina yatukudde kyova omutunuulira nga tokyapapa era mukuumaganira awo mumpolampola obudde tebulimba munne obadde bwoti okuba oba okyajjukira nakugamba munzi bulimu Mukama Katonda yamuwa ebiseera bye omuntu mutunuulire bw'akozesa ebiseera bye tebirimba kaakati ogenda okwebuza kakati mukulu batte omuntu nga wooli gweddayo ddala obuuze kati mukyala wo omulina awaka omulabirira si bwe guli obuvunaanyizibwa bwonna obutwala kikyasobola okukuwa kubeerawo kikyoli shuwa kyalina okukuwa abalala kyebatalina kyasobola okukuwa kiri eki bwesigwa n'amanya nti wendi bwesigwa kyekimwawula ku balala bonna banyabo ne bassebo kale tubalamusiza nnyo mwenna abanyabo ne bassebo gye musinziira okutulaba n'okutuwuliriza abali mu nnyaffe Uganda mwebale nnyo mwebalire ddala akaseera ke tulimu mukamanyi n'abali emitala w'amayanja mu ngeri ey'enjawulo tubabuuzaako mubeera bize naye ne mufissa akaseera kamwe ak'omuwendo okutulaba n'okutuwuliriza every single Saturday wano ku Extra Digest mugoba nsonga tubeerawo ne Hajj Yasin Bakaluba Properties nga twogera ebigambo ne leero azze okwongera okubaako byetusoma mu ngeri yonna oba etonye oba gwase oba walidde oba tewalidde tujja kusigala nga tukuzaamu amaanyi n'essuubi Hajji sebo tusanyusa okulaba oyogeranga asome sebo wasuza otya oyogeranga asome ebiga olwoba nkyajinga okyajinze Bible zaffe ziri nyampola mpola basebo ne banyabo mbalamusiza Hajji Bakalubanga bulijjo 2026 tukikuba biralamuko tubagenda mu kalulu katusobe tukayite mu bulungi inshallah tuddeyo kujjaffe ye eno si ye wiki esembayo tulonde wiki edda ku Lwokuna balonda londa muntu wo londa wo londa gwoyagala tetukkaka londa kolera
gw'olinamu essuubi gw'onaafunamu emirembe oba muziisi oba amabugo oba mukozi oba muweereza oli waddembe ogamba nze kanondo naakeera ku lumba ewaffe ate nadda n'enkera n'atulambula n'enkera najja n'atubuuza banemasomita n'ebitalo nnyo bitalo nnyo nemugume mu palamenti muwe atuuse ensonga ezo muki nirano nabesoma wano mu komenti waliwo essajja ate lyabika kkulu baliyita Mike ku show yaffe ya wiiki eri yali ey'abakyala nerigamba bujjo terigulanga piki naye lyagula helmenti esulawa esula ku mutwe lityo ddikuba ennyondo oba omukazi lyawasa waaki oyo bwagambye agambye yagula helmenti asula nayo ku mutwe naye mulimu ebintu byengenda nempuliriza ndi kushuwa mu mutima gwange nti generation yaffe eno nga bwe tugenda omanyi generation ya myaka 2 eddako ekigambo bufumbo kigenda kuba kyakyewuunyo nnyo kigenda kuba kikola amawulire yafumbidde abadde kikoki abadde nga musiru nga musiru bakyabikola kati kyetubadde tulaba emabega nga mu biseera byaffe nga ugamba gundi oyo ngaaluddewo kati wagenda okujanga abadde ki olwolumu 35 lwakubuuza obadde ki kyekimwanguyisa bwati bw'otunula ennyo ku information eri available gye tuli kaakati nabadde ne mwannyinaze musawo muzaalisa nga mbuuza ekibuuzo twali tugayagaya munaŋŋamba waliwo zeekaawo ne weebuuza lwaki these days breakups nyingi okusinga embaga reti abantu kwe baawukanira eri waggulu nnyo okusinga kwe bafumbiriganirwa ninga akivudde ku kyoba mbeera ya byanfuna no actually yakoze analysis entuufu omanyi ebintu bikyuka naye abantu bagaana okubitunuulira waliwo ekintu ekyatugwamu emyaka nga 10 emabega bakiyise social media yaggulawo enzigi z'ensi yonna kati is a global village abantu bakuŋŋaana bali mu kantu kafunda bwe kati edda waleetanga essaawa ng'eno n'ogirimba omuntu eno nabagiguze dandani nagiguze sente bweziti $1 kati omwana agitunako obutunuzi bwati n'agamba Michael n'agenda wali n'atayipingamu omwendo n'agufuna sente n'azifuna tolina kyo kyamulimba naye dda ng'ojja wano n'oyogera ebintu nga tebabirabangako nze muzeeyi mu mwaka gwa 80 mu gumu awo bamukubako amasasi kati mukukuma amasasi ne bamutwala e Germany okumujjanjaba naye yakomawo wano n'anyumya Germany okumala emyezi nga 3 naye ng'atuuza awo abantu yabagamba abaana bawala bamutwala mu kinaabiro ne bamutuuza mu bbaafu nga bagiteeseemu eddagala yagenda okusitukamu ng'alinga atanaabangako ng'ekko lyonna limuvuddeko likoze eki liyiise ne beewuunya nnyo eddagala eryo ne beewuunya byonna ebintu ebyakola ki era omukono gwe bamukubako essasi yakireeta ekyo ekiseminti ne bakireeta ne tukiterekaawo ng'ekyobulamu obujulizi naye bwe nagenda e London ne nteeka amazzi agookya bwe nti mu bathtub ne bampa fomu bath n'enjiwamu bwe nti neneebakamu ngenda okusituka bwe nti okuta taapu okuta amazzi gagende neŋŋamba kano omuzeeyi ke n'akaita ka kemiko sabbuuni takirabangako abasajja sabbuuni amutukuza takirabangako yaliita ddagala
ati sabuni eno yalinga wa bitole kakati mukinana mugumu ng'ogenze Germany gwe waliolowooza wano mukinana mugumani yali amanyi foam bath tewali ng'era sabuni gwe tumanyi wa kitole kati ye akyewunya kati teberezera n'akafuufu ke Uganda nga bwe kali yagamba tekibanga kati waliwo ebintu ebize ebituyingiddemu nga tetunnafuna interpretation yabyo ntuufu tukyalina excitement nti okutuula okubinnyonnyoka kigenda kuggwawo nga tumaze okwonoona obufumbo bwafa dda mu gundi mu Western countries bwafa dda TV zabeerayo baafuna dda emikutu egyaliwo fe wano twabanga n'omukutu gumu ebiri UTV WBS nezikuba n'essanyu nekiggweeraawo ng'era n'obuntu obuliko buli regulated kaakati tuvudde ku TV ennyingi ezaali ziyiise wano kati tugenza ku mikutu every Tom Dick and Harry alina opinion ye kasita agifuna emotions nezibeera high ng'akubako essimu gwe kwata bukwasi nga musharinga ate tewali bintu bitambula nga bya kisiru kaakati buli muntu najja n'ayogera byayogedde n'osanga kati waliwo abakyala abali mu myaka 4 bakambwe babulabe bakutte okuva kwa 2 paka kwa 3 bamalayo 3 abo bayingira mwana bakambwe balabe byonna kaakati bava mu buwala bagenda okuyingira obukyala bawulira nti kaakati amagezi gakoze eki byonna bye baagumiikiriza abasajja bye baabakola kyekiseera kaakati they are fighting back kiri bakiwulira nti baagumiikiriza lwa buto kaakati bategedde abo bakambwe bakitwala upon them nti balina okugenda barecruiting n'abalala abakyali naive babatuuse ku level y'okukoowa nga bo tebayise mu ki ono yazaalako abaana 3 4 n'abeerako n'embufumbo emyaka 10 kati ayagala kwonoonera ddala n'embufumbo muleme genda mwe temutegana genda agazaalayo akanawo kamu weeyombekere abasajja tojja basobola byonna ffe twabikola abasajja baatusasulamu kino nti bo omugigi omupya tebaguweereddeeko ddala chance kutegeera omulungi oba mubi bonna bayingirawo ng'abasajja mbwa kati oba kitandika generation yeefudde kaakati ne tugenda ate tubeera ne exposure esusse mukulu batte wano Facebook nga yakajja nabadde mpulira radio gye mpuliriza oli yagamba Facebook kyekyalinga ettambiro eryasooka abantu mwe basooka okuŋŋaanira nga basiiba omwo n'aweereza akawala kano n'aweereza kali woogendera okumulabira nga nebbanga ate ng'abantu baali batono nga basiiba omwo banoonya kakati TikTok nti luli walabanga kifaananyi n'osooka kifaananyi kati ogenda ne video zonna abawala boolaba abaali badde abantu betwali bayise bakyala baffe bamaama baffe basisita baffe bw'akwata essimu gumu 2 ng'akyusa ebbina akyuka mu gumu 2 bw'ati n'akola ki mama ki yakuwaleka kikankana n'ateekayo mu bwongo bw'ateekayo ki ani gwalaga akabina alaga nti simuserebende enjovu yamukuba luyi akalagaani musajja mwana mulenzi alabagambe abantu baagala validation kiringa bw'onalaba omukyala ng'akeera ku makya agenda kujoginga bagendayo lwa mirundi egi waliwo agenda okujoginga nga ali about health akitegedde but the majority they go for validation banoonya ku makya bwe muba muvuga amamotoka gammwe waakiri bw'oba tolina ky'omugambe tunuulira kabina ke era bw'agira bw'ati n'alengera mugize bw'ati omutima ne gukka bamanyi abagagga balwadde bakeera ku joginga kalinga naja amanyi senta yaabwe bw'omanyi obulamu byonna oba obimanyi oli omulaba yeekeeza n'agira bw'ati ne yeenyiga n'ateeka ne yeemiima asanga okola nti atambula mbw ali ku road waaka oli ku display oyagala kukulaba oyagala ali mu masagadduuka oli mu masagadduuka weteeka ebyo bibuzeebuza abatabitegeera bibuuza abatabitegeera kakati omulembe gwaffe abali mu nda eyo buli kaseera mukazi oba muweereza
bamuweereza hayi obamanyi abo naawe bamubuuzaako bamufaako njoba mulwadde tebalina okumanya bwe yasuze kaakati oyo omujooga mugumu ebiri najjukira abasiiba walimu mu kabokisi omanye ebyo tebirimba bisulayo abantu tebategeera abantu baagala kubakozesa nabantu babaagala byaddala kaakati eyo kibeerayo omwana akwagala okukozesa ayogera ebyaddala ebisembayo gwe teekamu ka comment ogambe nti nno ndi mu heartbreak olaba ti oh mami oh dear oh twetaaga wine wallahi amungu talina kyakwagaza mentally they are wired ayagala kujja kwebaka naawe agende amanyi nti nno oli mu kiseera eky'obuyinike oli mwangu wa kukozesa ayagala kukozesa kutambula kugenda n'abantu bakitegeera kozanga ddala akukozesanga agenda akunyigenyigemu amala atambule agende akulekera ebizibu ne abantu abategeera tebagenda kwedisplaying eyo kaakati byonna ebyo bitambula oyo naye alina ebimuwaga anti alaba abakola ki abamuweereza obwo kati otabukamu naye gumu ebiri ng'atandika okubaddamu ova waka ng'atandika okudda ku ssimu ng'ayogera nabo. That is modern relationships. Kati ekyo si gye ebyaba maama bo. Maama wo baamuwasanga omusajja amuwasizza ali wano Namugongo amukimye bamumulabidde ne batindigga olugendo ne bamukima Masaka. We bamuleeta wano bw'atuuka alina kumanya balamu be na kutandika kusengako kutegera ku bantu ba ku kyalo. Kunoonya wakulima siba mu lusuku lwe. Kudda waka mukama we gw'ategeera. Kakati oyo ng'omugamba yali agenda kubeera rebellious ddi. Domutegedde ng'olwo waya abeeka tuliddayo okwo ddi n'omugulira ebintu n'addayo okwo n'abalaba n'amalayo ennaku 2-3 n'akomawo mu mwaka n'obeera eno gwe mukama we agenda kuziika si kuno kutayira okwa leero naye wano ennaku zino omwana ewaabwe akyasiibula aba yakatuuka abeera ku ssimu nabo yakaddayo gumu ebiri bw'ati omwami agenze kola neeboye wano janguuko waneeka tunyumye tamanyi oba ali mu bufumbo oba yasigala waka. Ensi eri so connected like this nti opinions ezo no olugambo luzunga mu nsi bufumbo ki bwogenda okutereeza olunaku tutunoonya bunoonya abakwana weebali ate kaakati section network nga zinyo omukyalo wo wabeeranga abantu nga muteeka na mu kamera mukola kimubeeraawo nga mulinze eddakiika emu oli asobola oconductinga relationship mu makaago nga tava waka aconductinga relationship nga tava waka mu makaago bulungi nnyo nga ne airtime ne data gwamuteekako n'abeerawo teyeerumya stress n'abeerawo mukwano ne bagira ki ne banyumya gwowaza mukazi wange avaawo agenda kukima baana ne bavaawo ku 10 afuluma ku 9 ng'agenda wonna wali mu process ya kukima baana era agenze kubajjayo yeralikiridde kajja kyo ng'akomawo dakiika ziba mmeka atadde ng'awenyera eno ensi ebintu birala nnyo kuwanika buwanisi mikono noga nti Mukama Katonda byonna mbikoze eki mbikwasizza gwe alpha gwe omega ate gy'okoma okukikuuma ennyo gye kikomera ddala okwonooneka wakiri mwe bakimira abaana ku masomero taganza muzadde munne wano basikaali abo baleeta kati abantu okwetegereza ennyo kukulemesa okulya enkoko bw'otunula ennyo bw'obeera neletikookoowa era abaana kaakati kyova obalaba nga baakooye atulamu n'agamba ki ekinnundi sente njiwa ebiwata nkole kino teekamu ekisula leeta simanyi omulaala agirabirire nga naye genda kumpa mata na nnyama kyokka nga bwe mba nyambuka mpita ku bbuca wali nga mpita na ku ddayale nga mbyefunira kyava ateresa wali ekkiro ye kaneekuumireko akasente akagula amata
okusinga okulunda ente eno kaako kabuziba nnyo era awo njira bete bajiba esuze ku mugongo agagenda nguluka wali ontegedde kati abaana yendowooza gye bagenze nga bakola ki nga bajja nti ate abaali abatuufu bw'ayinooneka oyo teweegomba musisinkana oyo teweegomba musisinkana omuntu eyali abaddeko omutuufu mu mukwano ne bamukola ekizibu afuuka ngo nti ne bw'oba omwagala tasobola kukkiriza kwagalako mu nsi tewali kirumanga kubeera ng'oli royo nnyo eri omuntu omanyi gwe bate kye bayita okugaanira omuntu ng'omugaanira omanyi kubanga kufa okulaba ewe abalala olowooza ewuwo tekulikola ki tekulijja olunaku lwe bagize bwoti ne bagaa nti gundi kiri wammwe gundi afudde n'okeera ku makya nga tomulaba bwoti tukikkiriza era oyinza okulowooza nti ensi yonna egenze ku stand still naye nkukakasa ensi esigala etambula nabwe kityo omuntu bw'akuvaamu oyinza okulowooza ensi yonna egenze ku maviivi naye kibeera mu gwe aba wakkiriza gwomu nkugambye batte okwagala omuntu n'omwesiga n'omalayo lwadde bulala buli awo ng'oyagala okubonaabona oyagala olaba omusajja abonyeebonye mu nsi agenda okufa ye musajja eyakwata n'ayagala omukazi bakayita goddess okukwata omuntu n'omwagala n'oyagala kumufuula kakatondako mami dalingi wange tugendagenda n'oyagala okwo era bw'okituuka ng'eyo ng'olinda omusajja gw'ogenda okulaba ng'amenyeka nti ŋŋendako wano mami kankuwerekere atugende ffenna kumba okuuma maali oyo bwakumenya tolaba nti abakazi bamenyeka naye omusajja amenyeka bubi bwe yeemalizaamu amenyeka bubi kuba bo emotions tebamanyi zicontrolling okumenyeka kuba kugenze kumutta kumumalawo kirungi nnyo okwagala omuntu n'omutegeera n'abeera wuwo naye ng'oyagala ekibonerezo ky'omu nsi otambule ng'oyagga olonda obucupa mu nsi yagala omuntu omukyamu yagala omuntu omukyamu agenda kukulaga ebirungi byonna eby'omu nsi otereere olowooze olabe nga buli kimu kyekyo agenda akukube ku kalabba akuwanike bwati waggulu ku ddaala oyambuke ajjewo akadaala tosobola kuddamu kutereera paka lwova mu nsi tolabangako batte omuntu gwe bafumise mu mutima ebyaddala omuntu ayinza okwagala ng'abaddemu oluyaayiyaye naye omuntu ng'abadde ayagalira ddala omuntu ebyaddala eby'omu mutima ebya ro ebyaye gwe muntu wange you are my personal person omuntu n'akuvaamu tosobola kuddamu kutereera obulamu bwo bwonna buli muntu alinayo akaseera ako ng'ayagala ebyaddala ate nkubulya bakumenya omulundi gumu toddamu kwagala kutuufu toddamu kwagala obeera kusekawuka kaali kakulumye omuntu akugamba nti akwagala ng'oyagala muyisaamu luyi olaba gundi yakinkola gwogenda kumumatiza ki ate ekiruma ku muntu akoze ekyo ekintu nkubuulira kyo kyolina okumanya omuntu gwe bakikoze tawona ate balina kye bayita mental flashes ng'ogenda okumanya omuntu ng'akikoze buli kaseera ng'onaate olina obubonero bw'otandika okulaba ng'obugaana nga tobufaako naye olunaku lw'omukutte buli kimu ki addinga up nabadde ngenze kukima baana nabadde ngenze kulaba mukwano gwa byonna ng'otandika amapeesa gonna nga gatandika okukola olaba kapatani nga bwe kabadde katambula noga how full oba kiva kubanga gwe ekiseera kye ekyokwagala kituuse n'ogwa kuolinga ekikye tekinnatuuka tebakikulimba ekyo muze guli gubeera muze
batte gubeera muze kubuulira omuntu omwenzi takukakasanga nti olina kye wamukola. Ekyo njagala okitegeera okuva n'olwaleero. Omuntu omwenzi ne bw'omuwa buli kimu kyonna, oyinza omufumbira emmere n'omulabirira ne mwebaka mwenna, avaawo nga yakamala okwebaka naawe n'agenda n'apangisa loogi, aba akyanoonya ki? Gubeera muze. aba alina okusavinga akazeeke. Yes, it is conditioning. Era oli tomukwatanga n'oga kiki sikuwadde. It's not about kiki omuwadde, it's about how they believe. Ne ekyo kye kigambo no kye basinga okwogera. Ekyo kibeera sikoledde. Ati kaakati eky'abantu kye balowooza. Kiki sikuwadde. Kye balowooza guli gubeera muze gwa muntu. Omumwa ogwali guliddeko gwe gubba. Kakati omuntu eyakitwala nti nina okukoonako ewalala, bw'abeera naawe era atuuka ekiseera n'awulira nga tajjula, anti wedde tubafunira baakoonako ewalala. Anti kaakati kyekyo ekibeeramu. Kakati bamaama bo kyova olaba baatuula, tebaabanga na bintu bye bakompeyaringa. Ffenna mu butonde bwaffe tulina obunafu bwaffe. Osanga essajja eddungi linyirira likola ki, naye nga wetuuka awo lirina we likola ki? N'osanga akali akakulanga we kaagala obuti bulinga obuti obugere bulinga obuti obukuba namunjoloba, naye nga katandise okudduka emisinde okukkiriza. N'osanga olinga laavu yonna agirina keya weeri, naye nga bw'awunya akamwa toyagala kumanya. Kati byonna tebisobola kukola ki? Kakati oli kyava ajja bw'ati naga byonna abadde abikola bulungi bw'ati, naye bannange John yankubanga kiisi. N'agijjukira n'alyonka atunuulira munnoono nga bwaggula bw'ati akamwa, olowooza baggudde ka buyonjo. Njogedde mu bubi munsonyi. Kati kyava aluubirira olunaku olwaddemu buto alukole ki? Anonye kujja. Kubanga yali awuliddeko, olinga bwe yagiranga bw'ati awuliranga akaana akata akawunya amata. Kati alina byakompeyaringako bye bibasumbuwa. Bwalaba ngende kigira ng'akompeyaringa agambe no nja kubeerayo lwakino naye ku kiri. Kati oyo ne bw'omuwa ebyenkana ki oba omala n'afuuka wa town service. Era abeera waawa ayinza okutuuka nayo naga nennaaka waabwe bannange enfumbi emyaka 2 sibaliza nakuwadde. Olwo ng'alaba nga naye akyewunya gubanga muzimu kaakati ogumutuuka nako. Era nga yeetaaga okubuulirira abafumbo. Mugumiikirize. Kaakati gwe atamukuuma osuubira nti nno wamuwasa kyakola ki? Kyaggwa. Omusuubira agenda kukuuma myaka 30. Olw'okuba oweerera abaana, olw'okuba oleeta emmere awaka, olw'okuba okola ki? Byalowooza birala. Omuntu ayenda tekiri nti nno aba takwagala. Aba akwagala guli gubeera muze. Gwe wakalaba meka be bakwatidde mu bwenzi ne beekangabiriza. Era obalaba bafukamira ku ttaka. Munnange nsonyiwa, munnange it's not what it looks like. Oba weetonda ki? Nga bamuwaayiriza. Kino kizabwa n'atandika okugamba wannigirekitinga, wakola kino bw'oti, nange mbadde sikyabitegeera. Nali njagala ggwe ngondi wala ne bintabukako nange ndi muntu era kakati mbadde nnoonya bindistractinga kuva lwansuulawo ebirowoozo byange nga biri ku ggwe kumba anyumya bujjo. Naye nga ono gwabadde naye olowooza bamuba mu kifuba aba amugamba ki nti no batte oyo musajja mulungi nnyo era mukaabira takyandabirira takyakola ki byaba yogera aba yalwa nayo olwo gwamwine wakagwaba omukwabu ekisajja tekiraba kumbonyaabonya kutuuka kimbonyaabonyezza. Ate teriyo omuntu avuga bya kivandulo nga musiguze bwagira kano n'akuute vivi n'akola kano n'akola bwagira abana ali mu baba onoonyi akuba byakonoona. Kati bw'amala okubikuba ne badde ewa Kimbuyege waka bojja fiizi zaakukubye eddagundi yagize bw'ati bakiransi babadde babuze ate zinakusuubiza ez'egundi mulina ez'olumbe olugira bw'ati bakunoonya na bunoonya. Ngamba mpola lindako nanka
akakejjana bukekejjanyi naye basimulekano alindako kati awo nteredde olwonoonya yavudde woli ayagala okukakasa oli ku mukama nyamba ate amusuza munnange mukama nyamba mbeko kyekola ejo yavudde bamukasusa ne madinisa abaana bakola ebi abaana bakola ebinuuga munoonyayo ki kyava muteeka mu madinisa namuzza nolaba ensi otegeera obwengu nani omwana nakoba onakyava akutunuulira bw'ati agenda okudda ewa musajja wattu lwamanya nti bulijjo oswankula naye ate ofaayo twebaka kumba amanyi kati gwe nkutegedde njanga genda wali ewakalamagi omuyisako olukalo n'akola ati tonkonako wanyizizza ate olwo wamunyizizza olaba lutalo lutaggwawo wanyizizza osiiza kulimba mukwano kanya kwewozaako nabadde nzijja kati mukukijja naako ng'oli n'oli ali mu byolympics ogenda kumazaako ddi oba tosobola ogenda kula muntu kale zifuuka kale it's okay I understand takyayagala kuingaginga enemo akoyi tova gyoli anti kaakati ekyo bagamba kibeera psychological omuntu alina okufuna ensonga gye yeekwatako okujustifyinga kyakola naye omulaba oli yeesiba ku kasonga katono ayagala kukonvinsinga bwongo bwe asobole okujjawo kiri kyakola nti nalina justification afune kweyeewolereza okukwasaganya kyanabuulira abantu nti bannaye kino nze singa tekyali kino saali kikoze kino ola kati saagumira kino nakino naye kyatukawo naye sobola n'omubuuza lwaki tewagenda nali nkwagala kyova wakola Allahu akbar nkwagala olwo nno abakyala balutandikanga ate bamanyi omanyi kati bagenda kuyomba bagaye lwaki oli ku basajja bokka naye enebere abakyala balutandikanga balumanyi teri musajja akukwata n'alumaliriza abeerawo ekyo ate bakimanyi nti oli ne bwagamba nti biwedde dujjanga mu feezi gwe munyiizeeko bunyiiza bw'ati olabe yali ayomba luli ng'akoma ku 3 bwaweza 9 abasajja bo babikola abali tekiniki ate yes nga abasajja tebatya kuyomba waka wali omusajja ati okuyomba omukazi yayombye adduke mu nyumba agwe yomba afuluma agenda akola ebibya era abasajja kye batera okukola mu ebyo omulaba future planning ye ng'ekyuka bw'abanga abadde akuinvolvinga nga takyakuteeka abadde agamba abiri agambako 2 gye bigwera takyagambira ddala ogenda okumanya leeti nti n'ekyapa we muli yakikyusa dda omanyi waliwo enjawulo wakati w'okwagala n'okwesiga bitegeere bulungi I love you but I don't trust you ate okuaninga trust kisigazawo omusajja love trust mubeeramu ebintu bingi ebyokuluzinga mu bantu abaawukana kati kankikutemeretemere bwe nti obadde n'omukyala wo ku kyalo bantu bonna babamanyi famire zeemanyi mukwatagana muzadde abaana bammwe nga 3 mubadde mwenna emyaka nga 10 mubadde mwagalana mulimu abantu ddala nkubuulira abantu tebaawukana lunaku lwe bayombaganye abantu abaawukana baba baalaba dda nti signs ez'okwawukana weziri era okufa kuba obufumbo bwa bwafa dda mu mpola kakati okubanga obadde ne munno ng'omumanyi nti mukwatagana bw'omukwatira mu kikolwa ekyo eky'obwenzi omukwano tegugenda mulundi gumu
gusigalawo. Buli obulumi obeera nabwo kakati n'olyoka otunuulira famire okugibreakinga. Nkubulya ddala bano boolaba nti yamugobeddewo bagenza guba omukwano gubadde tegukola ki teguliiwo. Era va ku nkunyumiza basajja bakulu ebintu bye balaba va ku baana abato n'akavubuka myaka 25 z'omukazi bw'omukwata nkola bwe nti era ekyo kisobola olimala kkula n'oyitayo. Bw'oliyitayo oli kiti nomanya ebigyo bibeerayo. Abasajja abanene babaddewo babibakoze abalina ssente abalina ki abalina amanya abalina power n'atunula n'amanya nti kampani kino bitiibwa mu magye bitiibwa butiibwa naye eno unity yange yeesooka. Bw'atunuulira abaana be kati n'agamba ngenda kuzzaako kikyava agenda mpola mpola. Naye mu bulamu abuliivinga sajikale atema mpola mpola apepeta bupepesi tatema lumu mpola mpola. Bino tubitwale wa mama nacha bintekerawo ku dduuka wenjo bisanga ng'agenda ng'abijjayo mama nacha amulaga kyayagadde kulaba. Tuli eyo nno tubinaka nagizeyo ni wali eyo akapoloti ku side zeyo ke nagula akamutegeezaako butegeeza ne programu bana abaana babadde batya gundi alwadde takiyingiramu nnyo. Ate mukulu batte nkugambye ekyo ekintu kibimba nekikka kibimba kibimba bwe kikka kibeerawo kwegamba nalabako oli agasoma amatuufu n'akugamba nti wabanga bakukutte bw'oba otegere eyitirayo nga mulongoosa todda olwo teruggwa abadan abada baba bakutte yitirayo nga mulongoosa. Oba kisinziira omanyi omuntu gw'okwatidde mu bwezi okuyimira mu maaso n'akugamba nti nkwagala. Do you know how much that insults your intelligence? N'akuyimira mu maaso n'akugamba sweet nkwagala. Buteebereza nekikujjako gw'okutte n'omujjawa n'amalanga bw'akugamba ne bakwemmere n'olya kisinika nekyemwenyerekesaawo nga kikutuza ekirabye okitegedde. Abasajja abalina naye towona era obeerawo n'osiriikira bwoti noga saala yanjokya buli omulaba bwoti buli okirowoozaako kugayo batte tofunangako kizibu kikwetaagisa kujja birowoozo kubifuula bigambo naye mulimu otuuka ng'olina okubyeyogeza gwe wekka n'okirowoozaamu bwoti noga naye amanyi yagajjawa n'ogenda n'olowooza mu musajja munno bali benkugambye aboonoonyi ng'ayinoona n'onyeenya omuto bwoti noga naye wanjokya wammala keka akagamba akatuufu akoga wammala akajanja amaanyi wagafuna otya n'osirika bwoti olwabeera nga ng'olowooza ggwe nze n'omaliriza bwoti nokagulaga ntya n'omaliriza nokkaka buno tubukolanga buggwa olweno haji alowooza oli musajja n'ekitundu kumbe bagamba oli kwona obodduka mwetoloola ebisaayi wagira yoyo waffe Messi waffe n'omujjukira gwe yawagira mulimu gy'abafumbo n'abawuulu tekikuvaako nga bw'awagira n'owulira cheerleading ejja nga mudduka n'ogamba nagundi bwe yacheerleadinga n'osiriikira negakuggweramu awo
ate jukira Kato kyayagala kuzza lutalo n'osirikira bwoti ne weesesa bakulaba buki okutuse nkubuulira n'omala n'osinika bwoti balowooza business zitambula bulungi ozirowoozaako kale darling nooza owummuddemu era mpummudde kumbe meeting enkooye ennyo kanneebake kumbe ebirowoozo bikomyewo meeting etudde olwo etudde bakunnyonnyola wakati w'okulaba ebinene ennyo mu nsi njagala nkubuulire teyanga nnyo omusajja asirise era bw'olituuka ku pointi ng'olaba ebyali bikumalamu tebikyakumalamu manya nti byonna kati obirabye weewaawo byonna tetusobola biraba era abantu balina okutuuka ekiseera bakkirize bagambe nti nno gundi oyo buli lwolabanga omuntu nga atandise okusirika manya kaakati waliwo ebimutuddeko ebimukompressinze akula atuukaga olwakulembeza bulamu bwe gw'omanya ate waliwo n'abantu ababikola abantu oli n'akikola ng'oli mu myaka egitakyadda mulimu abantu abakoze anti kati mulimu abantu abakoze bye bakola oba yawukana nako ne maama w'abaana kati alina omuntu w'omulala afunye ka 30 year old ali mu myaka 5 asenyuka omanyi kakati oyo ne bwagenda mu myaka 35 oli aba bagenze mu 5 eva akalabanga kaana kato ne bw'otuuka mu myaka 4 yaba ayingira nkaaga abo mbalabye pressure zibakuba anti omukazi muto omubuuzi omuto wemekangaaga naye nga takyategeera oyo naye yamukola ki yamutwala nga kaguddeyo omwana n'agenda n'akikola kakati ow'emyaka 5 Allahu akbar ogenda kuwasa wemeka kakati bali kusimba ku mutima kutukira anti kakati otuuse ekiseera kale ogayinze sijogebwa kati otuuse ekiseera ogamba kale kagende ntandika obulamu bwange ogenda kuleeta wemeka bulamu ki bw'otandika obwo bulamu ki bw'otandika olina kukkiriza bukkiriza omanyi kye bayita okugenda kakati okuwa wankulu omuwala ow'emyaka 35 gw'osanze awo ng'ali buso owa 35 hisitole y'ogimanyi alinayo bwana 3 omanyi entalo z'abalwanyi design za ceiling zonna azikubira yakugaa nti ennyumba ze najjera bakubamu ebimuli ezeeno bajja n'omugamba ceiling wazimanyi oti nye mikwano gyange nkale nakyala gwe bw'otuuka otuukira ku newasiriwa njalina emikwano gye nga zonna zikoze eki zonna zirwanyi kakati oyo ng'ogamba nti komuleeta oli mu myaka 5 kakati mu myaka 5 oli mu kukijjana akutula omuntu mpa sipirini wangawo omanyi omutima omusaayi guno baŋŋamba gugenda ne gwekwatakwata ajja ne experience ozankerera kasiti azanye liigi zonna ogenda omuyingizaawo awo tamanyi hisitole bwafaanana akusanze olubuto lugudde lulinga kataana ka mwana muto talina kirungi kyakujjukirako makerenda amakerenda gye tukoma okugamira n'ensu gye zitukoma dalingi ddagala lyeri kuwunyako aspolonos songa maama w'abaana eyasooka yakulabako ng'okyali muvubuka kinvinvi kyaddukanga entuuyo zikyawunyanga ntuuyo naye kaakati bw'otuuya nabwoti ddagala lye agamba era bw'agira bwati akaddagala wakamiza empozi nga kekakufuluma ndagala kumira mundi gumu ebiri nga leero osuseemu wakamize kumeka kaakati oyo agenza okkikolera ku ddakiika eyo otandika otya ogwagamba kangumiikirize bw'oba okyagumiikiriza ate n'otunuulira kati otandika naye yagadde ani mpozi kati osabirira senga aba mukaddekadde nganze agenda okujja bwati ng'ali ka 25-26 odda senga vudde mu ngazzeemu omanyi kyo kitegeeza oli mu 5 bakugambye nti oweewa alina ka 25
Ugatufudde. Ate bavuganya naye. Oyo tavuganya naye. Talina bizibu, talina byalowooza. Golowooza bino bolowooza ku yagenda ne baganda batandise okufa. Bolowooza ku mirimu. Oziise ku bantu bo bojja bwoti emboozi zo zatandika okutabikamu okufa. Bakanyaga omusajja yabadde mu dduuka lye ng'atuddawo nga mulamu bulungi. Yasebengeredde mpola mpola. Kumbe meeting we yatudde yagendedde ddala. Yabirowoozezaamu mwewo omuntu balamuga naye lwaki tofa n'obaviira bakutawaanya kati oli gwe basanga awakanga atudde nga kitalo munnange kubonaabona tetwajjanjabyeko yatukoze bubi nnyo ojjanjabako kuwo nga yakuviiriddeko okufa nga lwerumbe munnange mwebale mukuuma era munnange byonna tubikoze naye atwagadde nnyo. Wali mulumbe nga likamaguli tudde wale maguli aliga nti abadde atulemesa amaze abadde ku ssente zo nga balya wona ali wano naye nondoza mukyala nti haji bakaluba kati ndoza sebo ekyo nga tunava otegedde ensonga kuno okwawukana kugenda kubeerawo nnyo engezigezi zasukka gwe maama w'obugonvu bwe yaliko yali tannabako in fact kankyogere nga bwe kirina okubeera direct kuba abakyala kye bagenda okujja bawolereze abakyala baali tebasoma tebakola yes baali tebannaba kubeera exposed ku lugezigezi lwe mulina kaakati nga kye bamanyi baami baabwe n'abaana baabwe amaka gabeerangawo nga buli muntu yenna amanye ekifo kye omwami yabeera mwami omukyala yabeera mukyala abaana ne babeera baana kaakati bwe mwajja tetukyamanyani in fact guno omulembe gukutte kati abasajja bafuuse bakyala abakyala bafuuse abaami abasajja bawasa abasajja bannaabwe kati mubeera mu maka abasajja aba oyogera kino naye ayogera kino kane mwesanga ate obuto ne bumaama obuto babutrainings ate n'abasajja bennyini babaana kaakati bakuze nga tebabaguruminga kubuli omuntu omusajja wakati ayomba ateeka etteeka alye n'akola ki n'asirika oli alirwaneko ali wakanye gwe ng'okoze eki ng'osirise naye kaakati obasanga batandikira mu Luganda ne badda mu Luzungu basembyawo Lujamayika bayombera essaawa ezi anti Olujamayika lwe lusembayo Olujamayika lusembayo nakuwemula kati olwo bwa distance bwe otandikira mu Luganda n'osooka n'oluyamba ogenda okulaba takyabitegeera but I want to tell you this ogenda okulyanga oluzungu luwambira essaawa egi agenda okulaba tebigguka Olujamayika n'ogamba tofa yategeera ddi Olujamayika wemubeerana kuddi waliwo omuzungu eyo yagenda najja yali atuyigganya yali racist yatuli next door yagenda n'asanga Kasasiro yali mu bbiini omwo amazima amatuufu fe abaali bamusuddemu ng'eyaffe ekoze eki ejjudde naye teyalaga wantu wonna walala kuba neeri baaliyo yajja butereevu paka waffe ngenda okuwulira nga bawoogana bali wabweru beerega nenfuluma nali nkoze kiro bwe natuuka saatandika Lujamayika nange ate omuzungu omuddugavu olina okulaga nti oli wakabi naluwogananga nange buterevu sadda no natandikirawo nagamba kuba nategeera kati fe abali mu nsobi nalutandikirawo nenzikubawo ne bakagenda mpola wano tulinamu abaana you can't do that nendukuba kubeera okukakana olutalo nga lukoze eki nga luweddewo kati naawe betubadde tuwogerako mukulu batte tewali kireese buzibu wano in fact abakyala bakimanye nti teri kiddusizza basajja ku bakyala nnaku zino nga bakyala kuluzinga softness yaabwe obukakamu obubafuula abakyala obubafuula abamaama kati obukakamu bwa interpretingibwanga busiru naye ate omuntu omugezi n'asirika awangula ow'amaanyi kati bo mu bunafu bwabwe ate baagala balwanisa ab'amaanyi nga bakozesa maanyi ekitasoboka kyova olabo yayenze nange ngenda kwenda yakoze kino nange ngenda tomazaako
omuntu omugezi omukkakamu atuuka ekiseera nawe n'otandika okumutya nga byonna byakola agwanidde n'otandika kutya na kumuluuzinga naye gwe mu byonna byokola omuntu agamba nninda ddi lwalisiba ngugu n'ogenda omazeewo wiiki takubanga ssimu talina kyakwagaza obugonvu bwaggwaawo obugonvu abaana babulabanga baffala abantu kakati abaana bazanya ebintu ebyekyana ekito mukulu batte bwonyiiza kakati mukyalawo talina kirala kyakwa adda mu b'emyaka batandika muwa magezi andi kakati omwesibyeko nnyo tava lyo takyagirabako bw'abeerawo weekoleko bw'aba agenda okutambula bw'ati naye mulage nti olina woolaga muteeke ku bali mu buzannyo mind games avuddewo kakati atambudde bye baliko nga oli alaba nawe muteeke ku bunkenke bw'osanga omuntu ng'akuwa amagezi agafaanana bwe gatyo temuliimu nnyo kyamakulu lwaki weeteeka mu mbeera omuntu atandika okulowooleza obwenzi ng'ate okijja nakusanga nga si kyoli olusinga omuntu yes why don't you sit down mature nenga bino byowuliriza bino batandise kwambala ayambadde avuddewo kati nange kamulage nina ebyokukola I have a fulfilling life biki kumbe tolina nagyolaga self love is not fault osobola okujja era oli tasobola kirwanyisa bw'oba weeyagala okolawo kajimuko obeerawo omuntu akulaba nti ono muntu aditakinze naye aliye naye mulimu ebintu ebikuteeka ku risiki nti okwopiitinga naani olutalo lutajja kuwangula eyo gy'ogenda okusiritukira gy'ogenda okukola ensobi mulimu ensobi mukulu batte ze batayeeraawo nga bwe kiba kimaze okuyiika tokikuŋŋaanya kiba kiyiise nga tokyaddamu kulabikibwa mu mbeera gye wali lwaki weeteeka mu mbeera efaanana bwetyo naye ng'ate ne wooli tosuubira nti ogenda walala mulimu ebintu ebimu abantu beegendereze ng'oyagala obikola making sure nti ddala plan B is an option nga weeri plan B is an option eyinza okubeerawo nga is not your valid option bino yagize bwati nange kangende neemaleko obusungu omusajja n'akukwatira eyo naye nga mu butuufu si choice yo nekaggwamu notandika is not a valid option oyagadde awo okugiragira bwoti ate ebintu ebimu byonna byakijinga kikugasa ki okundeetera emmere ng'ogiwanzeemu amalusu nga sikulabye ng'ogawandamu nja kugira bulungi nga sirina kyempulidde okunda nze okuki olina kuŋŋamba nina kukitegeera nti ogawanzeemu nze obwongo bwange okuprocessinga kakati gundi yayenze nange ŋŋende tekirina kye kimuggyako it doesn't make the situation right tejja kutegeera kinga muntu kwagala kulumya munne n'amutta okunamidde mu muzibe mu nzikiza umanyira akiwani okukunamidde ate omukunamidde muzibe ate olina mu nzikiza kati oli ku kiki tolaba nti oba weemenya era kyavaako ga kale n'akolimawo Haji Bakaluba, thank you for being an example of a good loving dad, but most men here act like wild animals, not dads. That's why we actually call them fathers or muzei, not dads. Suddenly, many children grow up hating or fearing their fathers, not because of mother's influence, but because some men believe believe that distancing themselves will earn them respect. Some fathers make their children so afraid that when they hear their father's voice, they run and hide under the bed. Others even tell their own children directly that they don't like them. Things most mothers would never do. Imagine a father calling his child dense, yet he is the one who brought that child into this world. I will never seen a dog giving birth to a donkey.
A child reflects what they are taught. A real father should mentor, guide, love, and polish what he brings into the world. Fear is not respect. Love builds respect. To everyone blessed with a caring, pleasant, and loving father, I salute you. And to fathers everywhere, be the safety, not the fear. Mothers never give up on us. That's why we cherish them always. Thank you. Batata abo mstata kati eno wadde comment naye ogirabanga reality. Kati ateeseewo embeera n'agamba nti mulimu bataata abadde eka nga baafuuka bamusooliini. Aja bade musolini uyo jako kundika aze jako tivi bantu gano giteekako genda webake. Waliwo nti taata n'ayimirira n'ayatulira omwana we nti desi mu Luganda ye muwumba tuutu omuntu ataliimu wadde. Ate omwana ekigambo ky'omugamba tali kyerabira. Nze waliwo ekigambo ekyaŋŋambwako myaka mingi naye nakati nkiwulira ng'olunaku lw'ejjo. I think omuzadde bw'oba onyigidde omwana bubeere buvunaanyizibwa bwo okontrolinga olulimi lwo. Kuba ekigambo ky'omugamba kiba kigambo naye ani gwakiwuliddemu. Obuzito si ki kye bakoze naye ani akikoze. Kaakati bubeere buvunaanyizibwa bwaffe ne bwe tuba tunyigidde abaana tuleme batondako. Toyogera kigambo. Oyinza okwogera ekigambo ekigenda okumenya omwana obulamu bwe bwonna. Ate omuzadde bw'ofuuka omuzadde amira. Omuzadde amira okukolimakolima n'ogweno n'ogweri tekikola nnyo makulu. Okukula olina okukkiriza nti kubonaabona era kulaba. Tuukako ekiseera obeena akagamba nti oyo alabye eki kisiriikire. Buto bwe bumwogeza. Bangi nnyo ku bye twakola nga tukyali bato nga tutunuulira bakadde baffe singa babaddewo olwaleero twalibadde twetonda. Obutamanya bwalimu. Omwana bw'abanga tannakuvuma nga tannakukuba muleke. Bw'aba tannakuvuma nakukuba ebisigadde byesonyiwe. Ebyo bye bitasonyiika. Mulimu ekintu ekiteebereka. Kasita omwana atuuka ku kuvuma n'okukuba ebyo birala. Njagala nkuyigiriza obugumiikiriza naye ate sikuyigiriza kuba musiru. Mulimu ekituuka nga kyekyo ne bw'oligamba nti bwali buto bwali butamanya tosobola kudda nga tosobola mumulaba kyekimu. Bw'onaamaliza ng'okola ki ng'ofukamira ng'ombuuza. Mulimu ekigejjamu. Kati bino omwana teyazze kundaba nabadde mulwadde. Omwana mulimu ebisonyiika. Omwana agaana okujja okulaba lwakuba ali mu mukwano mupya. Eyafunye kamami. Gemuzeeyo obulamu bugenda mu gyali ng'awa ne girlfriend abeewaabwe abatwalira naye nga mwe muli ayo ez'okujjanjaba mujja mukyasonda. Akyakula masikini yalabye eki. Mulimu ebintu by'olina okutunuulira. Ng'ate gwe ng'omuntu tosobola bimunnyonnyola ne bw'oba oyagala nnyo naye obudde nga bwe bubimunnyonnyola. Obudde bunnyonnyola. Lwakubanga ffe Banadamu tetukkiririza mu budde naye mukulu batte mukadde bw'akugambanga ekyo weeyigirize nnyo okwogera ekigambo ky'osirike. Hagize bw'ati ng'omuga amuleke budde. Nkukakasa buli omu obudde bumutuukako ekyatuuka ku kitaawo nawe kirina okukutuukako. Kijjira mu formula ndala. Naye omwami n'omukyala nga bakyali bonna wamu. Enneeyisangana na biki buli omu byaluubirira bifaanagana. Biyinza okukyukamuuko akatonotono naye bikola ki? Bifaanagana. Kati nze naalirowoozezza nti bubeere buvunaanyizibwa bwaffe okwagala abaana baffe
tuba training okuwa abantu abalala ekitiibwa naffe okutuwa ekitiibwa naye baawule bafune enjawulo wakati w'okuwa omuntu ekitiibwa n'okumutya njagala abaana bange banjagale naye saagala baleme kuntya baleme kuntya ofuuka kanga baana omukwano wano oba wedistansinze ate okwedistansinga kulina kyekujja okukukosa mudda naye njagala kano okawulirize nga bwe ngenda okukasomesa ofuba okukategeera si ka buli muntu yenna kutegeera obutonde bw'omuntu abaako ensonga z'ayagala okutegeeza omuntu gwe basula naye omwami n'omukyala kiikino ekituuka ku basajja njagala ompuliriza bulungi omusajja atandika okuyombagana n'omukyala naye omusajja bw'alwanagana n'ensi wabweru bwadde ewaka asuubira omukyala okuba ekiwummulo kye olunaku omukyala lwalekerawo okubeera ekiwummulo kye aba yenyize ku nsi etandise okumunyiga kati ate ensi ekunyiga ng'ogikamulamu obireetera abaawaka babeere bulungi naye ate watya ng'otandise okudda awaka nga ate n'abaawaka otandise okubeeraliikirira batandise okufuuka ng'ensi ekunyiga obeera ku mulimu nga tokyesunga kudda waka obiba wooyagala otandise kuzza bya luwalo naye kaakati wakati awo waliwo okwo abantu ababeeramu gye twaliyise collateral damage nti nno nakirijjo ono tetukyakwatagana naye obwana bwange kyova okomawo waka leero n'oluddako naye nogana naye yagaana okumpulira nekikumenya omusajja ne bw'omugamba nti omwagala naye nga respect tagiwulira temukwatagana kyava ddanga awaka mubiri anyiiga naye ng'obuvunaanyizibwa alina obukola ki kaakati kyava akugambanga naye kino sikyagala lwaki mwakoze bwe mutyo okutuuka lwawulira nga bagamba tebajja kutegeera bw'okizuula nti bw'oyagala okutegeeza tebalitegeera ki ekiddako kusirika kwesonyiwa n'osirika kakati mu kwesonyiwa otandika okulowooleza omusajja nkubuulira abeera mu maka naye aba alaba emirimu gyaffe n'okuzunga kwaffe kutukaka butabeera waka tusobole okusakira abaawaka atereeza abaana baagale kitaabwe nkukakasa buli mu mbeera yonna abeera maama naye gwe wali weegenderezaako obulungi abakyala n'ogezaako oyagala okumutegeera ekiggwayo oyinza okubonaabonerwa bizinensi n'olumubuulya leero n'obimutegeeza nga omuntu ategera yalitegedde nti oyo stress ze zimusumbuwa kaakati biganya ab'emisolo bamusise bamukutte kino bw'akulaba ng'osiriikiridde bw'oti n'atandika okulowooza lwaki takyayogera lwaki takyakola bwaki n'akulowooleza kakati mu kulowooleza instinct wise tulaba ogenda okulaba omuntu akuteeseko energy ekumalako eddembe oyongera kusirika naye bw'anyiiga abamu bafoomingawo embeera nze nakugamba buli lwogondeza abantu obulamu batandika okunoonyayo emitawaana egitaliiwo takyakola kino bwati twalibadde tukola kino bwati omuntu abeera emotional yayogera n'abaana bo era yabaseetinga kati omuntu gwe wakakasa nti ne bw'oli mugamba kitali kitegeera ekivaamu ng'otandika kusirika naye teri musajja mubi mu nsi nga musajja yayogera n'amanya nti temulitegeera n'asirika era abeera awo awaka bw'ati gundi yagize ogenda okulaba eyavumanga abavubuka baluwa balazeewa nga kakkanye mukanya gundi yategeera nti abaana bwe bafulumanga ekirongo ompita gundi yabadde agize bw'ati nze nzija n'enkuba bwe namalanga okukuba ku makya gwaba wakyayi mu magezi gaabwe agakyakula ku bonna ani yali omubi nze yakuba
omulungi yali ani eyawanga chai naye nga ne ku tapu amazzi ge mwasenye okufumba chai nze nga kola ki sukaali gwe muteekamu nze nkola ki ebyo tebali bitunuulira kati mu kugenda ng'oba oyano oyita mu birowoozo byonna byonna obitemaatema n'otandika okutunuulira ku bantu bo n'ogamba wano ewaka ani alitegeera bw'otandika okusonga bw'oti olugalo n'olaba nga tewali alitegeera era n'obagasunga n'ogamba lumu ndituuzaako ku bange ne mbagamba nti byonna mu biraba ebibaddewo sijja bannyonnyola naye obudde bulikola ki bujja bennyonnyolera n'osirika naye ng'oba olaba kubanga omanya nti kubanga nakunyumiza naye kugamba ebibeera mu baana eba ddiini eba nzikiriza yaba yakitegeera bwe bamugamba nti ddadi afaanana bw'ate buli kimu kyonna kye baba mu training ayangwa mangu okukikola ki ayangwa mangu okukikwata kyova olaba oli omuntu asiriikira bw'ate n'agamba nti kati ate ekirala ekibeerawo omuntu tunuulira nnyo waliwo vidiyo gye nagenze n'entunuulira nga balaga omwami nga bw'abeera ku mulimu abakyala bajja bati bannange bagenza oba kwa awards nga buli ajja ngaseka buli goma manje mukazi we yajja nanyiga kikuwa bubaka ki kitebali mu good terms tebazzaawo nga bayombye tebazze nga bayombye naye tone yali set bayihu bonna awakakati bakisetinga balekerawo okuba ab'omukwano naye circumstances ez'okwawukana ne zigaana okumachuwalinga basigala kweraba ne basigala kweraba kati muyomba nnyo ne mubanga temukyajjukira nabwe banyume gwe omuntu gw'oyombaganye leero n'oluddako musobola okusaaga oyogera ekisesa abalala bonna ne bakiraba ye n'alwawo kubanga buli kyoyogera kiri subjective abalala bwe bakulaba ng'oseka this is knowledge I'm teaching abalala bwe bakulaba ng'oseka balaba omuntu atalina kyalina ye omukyalo oba omwami akulaba by'omukoze kyavaaga byagamba ino yeesesaaki nga wano yagiza yeeyogezaaki abagamba atya ku kwagala nga yankola bw'ati abalala balaba birungi tebamanyi buziba kyova olaba bagamba nti nno atamusuza abeereyo ng'agamba oyo naye weetaaga omusuzeeko olyoka otegeere ki kyeki kati omuntu abeerayo gy'abadde gwe weebuuze lwaki tebazze nga bayombe naye kati kyabakwata nga bba abantu bwe muyomba we are animals tugenda mu defensive mode nti bw'onyonnyola omuntu ekintu mu bulungi n'agaana ekiddako otandika kwerwanako kati okwerwanako ofuuka protective ofuuka defensive oli bwajja buli kaseera obwanga olowooza nekyatandise obulungi ayagala kuyisizaamu lutalo aleete kyava yogera ekimu n'omuddamu kimu obadde omaze okulya sinnaba baginteekere wansi olwo kakula atandiikiriza emboozi nga gwe wamusomadde omanye erina gyeraga nti leero ntuuse ku nnyaka akati agenda kutandika agenda kubaako ne bwatandika ogenda okola kyova ogenda mu defense bibeere bitono ankoyinja totekawo mbeera yonna tomuwa waazi kati mu nnwana y'ensolo olwo oli mu kwerwanako kuba ffenna tuli ensolo kati tomuwa mwaganya kuteeka mu mbeera eri egenda kukosa kyava anyiga n'asirika n'ogamba ye kasita atuukaawo tajja kummalako ddembe oba olwana omunyiiza aveeka ng'omukwano ogwalaavu gufa omukwano ogwalaavu gubeerawo naye ng'ogwa friendship nga teguliiwo sikwesunga kudda waka kunyumya naawe because I've seen trauma I've seen trauma with you
ompisizza mu kino kubanga omuntu gwoyagala ennyo era yasinga okuleetako obululu yakumenya ennyo abaga bali abalala obadde obasekera omukyala abeera gy'abadde n'agera bonna ng'abasekera ng'akola ki gw'osanze awaka ng'abadde tasalikako omusala abagenyi we bajja ogenda okulaba ng'aseka banne tusalisa okubalaba mugamba muteyingira wano gundi azze ono bane n'omulaba awo ng'azannya matalisi ng'akuuma ekitiibwa kyawaka abagenyi we balina obuga obadde osobola n'okuseka lwaki luli abadde taseka kubanga gwe kati obwongo bwagenda dda mu defense mulina bye mwagaana okukkiriziganyako kisobola kutambula for how long that is a lifetime it can happen for a lifetime nga muli ku defense nosanga abantu nga ono atuula eno nono n'atuula eri ne babeerawo naye ng'obufumbo butambula nga bugenda mu maaso nga bugenda ababalaba abasanyu okwawukana kwammwe it means so much okwawukana kwammwe it means so much temwagala kwawukana temwagala kwawukana naye kamubeerawo bwe buli omu olugezigezi luli ku 50-50 senga teyayogedde bwange bwati naalibadde nkikola namugambyeko teyakikoze 50-50 kyotasobodde kukola ng'akiteeka mu baana ate n'ensi era mwabulya mu training ennyo nga mukyana lwakubanga kakati abakazi bateekinze over abasajja kati bapoye nnyo guno omulembe gye gubadde gulaga abasajja abasinga babadde balina okugwa ku ddalu kuba mukulu batte mu nsi eno omusajja olwawo okumanya nti oli kululwa olwawo n'okumanya nti oli mulwadde abasajja tulwala omala kuzirika olwala olwaliraani ffe kati emisujja tugiraba gumaze kufulumamu mbadde manyi fatigue nga guwonye gwokka olwokoyo obadde olowooza weeraliikirira fiizi obadde weerakumba obulwadde bukoze eki bubaddemu naye bali olujjako bwoti ng'ogamba mu batwale gundi bamuje nga gwasembayo okwerabya kyova olaba we are the candidates wezituuka ku register y'okugenda fe abasooka okuba president nga bakuteekayo nga bo basigala omukyalo omulekaawo myaka 15 nga talina kujoyininga ng'abeerawo awo n'abaana agenda okujja nga bamuteekera ddayo munaabe boyo emiggo yonna nalimbira emisango gye wagiwoza okitegedde ssebo kati omusajja alwawo nnyo okumanya nti naali kululwe naye nga bw'otunuulira ebintu ebyo batte osaba busabi ne mu programu eri nakigambako weekolako ekisa ofuna omuntu nga muntu mulamu kino sisobola kukizaayo ku baana ne bakyaliyo kyenkugambye nti generation eddako they are going to abstain nti level gye tugendako olugezigezi okumanya kati abantu bonna balivinga obulamu nga they are diagonizing a disease buli kimu kirina kaakati erinnya bw'osettinga boundaries omuntu ng'akukoze ekintu bw'afuna female activist ng'amugamba he's a narcissist akugamba kino he's trying to control this kye bakugamba ky'omagnifyinga kyolaba nti kati omuntu takyayogera bwogezi kigambo buli kimu kyonna kirina kwe kiri gwe mirembe ewaffe gye twakulira walabako muzadde ki gwe bagamba yeetondera omwana kati videos kweziri abaana babagamba abazadde beetondera omwana gw'ozaala information ebasuseeko nnyo nti tebakyalina kyakugikozesa bakugamba nga nti n'omukulu tasobya it's not nti omukulu tasobya no bayagala kujjawo contention kireke kati gwe eyo contention gye mugezaako okukola ki okujjawo ogenda gwe gwolaba nti muzadde nze genzira ewange
nze muzadde kyonna ekibeerawo kyonna balinda haji bwe ngenda mu lujja ewa Mariamu nze mu Galanda nange it is my first time to be a parent. How do you expect me okubanga kyonna nkimanyi? Yes, nga naye bwe nina okusaasira ng'omwana, it's your first time to be a teenager. You don't know how to explore hormones biki byonna birina okubeeramu. Bwe mba nkuli buli omu alina okuba n'obusaasizi ku munne ng'amanya nti era gy'alimu gwe mulundi ogusoose okukola ki okugibeeramu. Ogenda kusisinkana akavubuka kakulimbe, ogenda kusisinkana akawala kakulimbe lwakafuna feelings naye nze akubuulira nayitayo okwo kyenva nkigamba nga nkigamba out of love gwe n'okikwata n'okireeta bulala gyendi nkozesa experience yange nga mmaze kutuukayo okesa amagezi masome kati yes masome biki byempiseemu kati bwe nsinkana nga n'omukyala tetukwatagana awaka ate naye n'agenda n'afumba kiki kyekigenda okuddako. It is chaos. Mukulu bato okutegeera obulamu kizibu. Okutegeera obulamu kizibu kyova olaba abasajja oli atuuka nga byonna birwanye n'asirika bw'ati n'asigala kuwuliriza nsi era akulaba weepampalika ku nsi n'ogamba tugiryayo n'akutunuulira no. Waliwo omukwano gwange gwe nalabako yayawukana ne mukyala we baalwanagana olutalo yagira omukyala n'amuleka mu nju n'agenda n'azimba endala n'agamba ntunulira abavubuka ng'oli azimba ennyumba ne munga togenda gibeeramu agizimbe naye togenda amanyi ekyamutuuka akimanyi nti jadda ng'ovudde mu buvubuka waliwo life endala erina okuddawo gy'olina okutereeramu ono gw'okubaganyeyo naye wano kibeera kizibu ne mugamba obadde just heartbroken mulimu abamazaako naye ate kati gye tulaga bagenda kugenda nga bakendeerera ddala olugezigezi lususse abaana basomye ebigambo gwe wali okula awulyako ekigambo stress depression fe abaana b'omu gy'ekyenda ani yabiwulirako but it's now everywhere. Stress and numa bichibe is a lot of information and people have a lot of information. Bwobanga mukulu batomanyi ebintu bingi nga tomanyi kya bikozesa bya bulabe gyoli babitugambanga kuwasomesa ba sciences banywanga myenge ne bakola ki obwongo butuuka bwesera basoma nnyo ne balunga Aina information nyingi talina kyagikozesa kyava era obalaba basomanga ennyo mathematics ng'omusanga ng'olwegula alina okunywamu alina okulowooza kutina alowooza obwongo bwe buli hyperactive naye tasobola buteeka kubwapulayinga effectively kyekibanywesa omwenge kati eba kemika eri emunamenge aveeko yedduka naye sanga mu paati ey'okubiri mukulu batte bino ebintu byetwogera obirabanga ebyokusaaga but it is full analysis of life naye akameregero omuwanga yewamba nako yewamba n'amala n'akomawo kakati kyekiri muffe information esusse oli n'ayogera ne gundi n'ayogera omuntu yeka agenda okumazaako ye muntu agenda okwetraining obukkakkamu omuntu agenda okubaawo nga tasuubira naye ng'ate alina ekisa otunulya abantu bagenda kukwagala abantu bagenda kukozesa naye gwe gwagamba nti nno nkitegedde onkozesa naye pakaddi ekyo isiyo omuntu omugezi akutegeera ng'omukozesa naye n'agamba nti onkozesa mu kaseera kano naye okunkozesaako nkwagala kwanna kyenkufunamu ku ddakiika eyo nawe kunyambe omuntu omugezi asobola okuluuzinga naye tosobola mumuwangula nga leka ku confusinze bwe njagadde okategeera ti omuntu omugezi asobola okuluuzinga naye tosobola mumuwangula oba tomuwanguddeawo
mbeera naawe naye kugamba ngenze kukola n'osigala ng'oli mu bwenzi nenkimanya nti nooyenze naye kugamba kino tokikola n'ogaana nenkigamba nti kino nakitegedde nekugezaako okukutangira n'olema n'ompangula nentegeera nti okikola nenkulinda mu paati tu ng'owezezza 45 wasingira okwetaaga ng'akaduuka kayiise tolina ky'oŋŋamba amasanga makalu ne capital tewali nga sitooko batikkudde empya omuwangula naye taluuzinga amanya nti nno luno mukulu batte omuntu ategeera amanya ddi ow'okulwana olutalo amanya ddi ow'okulwana olutalo ayinza n'oddussa naalulwanira munda bwati naga kiseera kijja kutuuka nkutegedde kati ntegedde awo ogaanye neyeteekateeka gwomanyi kyekitegeeza onoogenda n'oyagala omuwala ng'ebbeere lifaanana bwe biti kafiga kali bwe kati nga buli omu amukoonako n'agamba nti njagala batte n'akulemezaamu n'agamba ye wange omanyi okusasula kw'olina omusasula ng'okitegedde gwe oyagala okumbuulira emyaka gy'oliko tosobola kutegera muntu mwenzi oba omumanyi ne bwoba tomukutte zigamba obeera naye ng'omutangira butangizi olazeewa oli naani kyava akubonyaabonya okumala emyaka 10 nakulinda speedi ekende amalala gakulembera balekerawo okumulaba n'alyonka agira bwati n'atandika kakati nkubuulire gino emyaka gye tutuusemu tweyagalire ddala tweyagalira ndi nkulaba gwe ng'okimanyi omukwano gwasitudde sitooko buli lwatuukayo tekyaliwo kyova omugaa kati gino emyaka gye tutuusemu munnange endwadde mwe zitulumire nnyo nga tokyadduka yakeeranga ku makya figa avuunyuula balaba avuunyuula ate okulaba kakati yavuunyuula eryeno n'atandika eryeno naye nga libwana bwala yalaba ng'ayiika atambula bwati olowooza mu lubuto asibyemu misota yakugamba mwagala nnyo akukakasa mwagala tokyayawula kiwato eki yakwagala yenna agira bwati atiba butibi bwati nganti olwo kagoge kagundi kakyamukolako kakalo konna kodaba akomyewo kinnabakula kimucape wano twagala twabitanga nga nnyana idoga obadde ki kati olonga bali bwe wagiranga bikwoce bakulabe kati bagenze ondeeta kati damage omulese wange twala damage kyova omuntu n'oli awali wamugaka naye ngendekere omuchina yatukudde kyova omutunuulira nga tokyapapa era mukuumaganira awo mumpolampola tebulimba munne obadde bwoti kuba oba okyajjukira nakugamba munzi bulimu Mukama Katonda yamuwa ebiseera bye omuntu mutunuulire bw'akozesa ebiseera bye tebirimba kakati ogenda okwebuza kakati mukulu batte omuntu nga wooli gweddayo ddala obuuze kati mukyala wo omulina awaka omulabirira si bwe guli obuvunaanyizibwa bwonna obutwala kikyasobola okukuwa kubeerawo kikyoli shuwa kyalina okukuwa abalala kyebatalina kyasobola okukuwa kiri eki bwesigwa n'amanya nti wendi bwesigwa kyekimwawula ku balala bonna the moment wabuzanyirako aba afuuse balala bonna abaali mubali ava afuuse others anti kati kitegeeza n'oli nakyo yombekedde naani byonna omusanga era omusanga matiriyo yamulina naye abeera mu others takyali mu one and only tatali mu one and only ekisaawe kyomanya kikyaza ttiimu za njawulo
ezebunayira ezawaka ezaki n'ekisigala kisaa omwanda we bakipangisako kati baba bamanya nti nno oli mu others kati era ne services olina kufuna za mu others n'omanyi gwe kikitegeeza ng'omuntu akyali yenna n'agamba oyo muno n'olyoka omulaba bwagenda nakula n'atereera bwati n'atandika omwana asooka mugaba n'atandika okufubutukayo era naye bw'oba omusiima mwogamba damage eno yange n'abaka video ku TikTok bana avubuka abagula amata n'ennyama kati lumu waka wennyini ng'amaliriza alowooza yaguze mata zaaki zompa nze mukyalawo yalowooza yaguze ennyama ndayira wallahi yali anywedde wewaka yali anywedde erabidde oba omukyala yali yaduka damba others kati nga gyamulabira kisoboka amuwa zaaki mu byonna bikole naye weewalenga nnyo okuteekamu others nga tebakusoosowaza toyina kyanjawulo weewale nnyo okuteekamu others wakati mu kuwulira emboozi zino nga bwe tuzoogera omanyi kyekitegeeza kakati ku musajja alabye ng'alina ne bw'aba alina olutalo ewaka ne mukyala we naye ng'agenda kuddayo ewaka ng'agamba nti nno Nakijoba ono mukyafu muyombi naye simu ya Nakijoba ebeera awo buli ddakiika ebbanga lyemmaze ne bwe nkwata ku simu ya Nakijoba sirabangako tabuuka ngamba ki va ku simu yange siwulirangako ddoboozi lyonna nga kweri likola ki omanyi kyekitegeeza ku musajja oyo alabye programu eyo kaakati ne bw'aba abadde abutaabuta n'agenda kuddayo akakkane oyo mulala omuwendo ogulimu ekyo ekintu omuntu alimala kukola kiri kye twasoose okunyumyako n'oddayo n'ogamba nti nno nalina zaabu nalina zaabu obulumi n'obuzito obukirimu bw'ofunanga n'obeera awo n'omukyalawo nga tewali omuntu yali amwemalikiddeko okimanyi kyekitegeeza nga ne bw'aba ayogera ku ssimu omuwulira nga eddoboozi ne byakola byonna bya mukaabendi alo nyesebo obadde ogamba otya nga mukaabendi tali available straight to the point assertiveness ng'omuwulira ali articulate bw'aba ayogera mulimu psychological omuntu otegeera ffe tuli basajja otegeera ne mubaamu n'omuntu nga bw'omuwulira enjogera ye eri omuzungu kyayita suggestive yes bambi obadde ogamba otya mulya nga n'eddoboozi libawunsinze likoze eki ffe tulowooza ayogera bulungi wakisa awuliriza kula bambi namukubidde nga ayogera bulungi kuba n'abasajja omusajja akuba bukubi nnamba nga nfu n'awulira ddoboozi n'agiremerako bambi mbadde simanyi nti ennamba eno nfu oba nnyiza eki naye nga muli mutya kamala okugyetegereza wano I don't know but anyway God works mysteriously I don't know lwaki nkukubidde ne muli mutya eyo gwani kindly tell me your name n'atandikira okwawulidde eddoboozi nti naye Katonda yagadde tusinkane lwaki nakubye yiye nina muto tosibulanga banno bwotyo bino tebijagenda muggulu tosiibulanga nasimbukira waawo natandikirawo nannyonnyola ensonga kasa kulikaliko twogere n'omugalo n'asimbula awulidde eddoboozi abo nno empira bagimaliriza awulidde eddoboozi but tell me but are you comfortable does your woman make you comfortable ne bwe mukola business ne bwe mukola ki okubanga osobola okuwaayo ennamba ye mu bantu kubira mukyala wange does she make you that comfortable mulimu abaana b'abantu nga they are ng'omumanyi nti oyo
yes yayimiridde mukabendi akimanyi nobeera awo nga ne bwoba otuma wa booda owulira nga otya n'okuwaayo ennamba ya mukyalawo olina kyekyewaka kuba yo omumanyi asimbula asimbula buli gwagira bwati naawe ennamba kale mujja tukubirako nogaha namba emmeme nekuba tewali kitutuukako ng'omutima tegutubuuliranga tebakulimba mulimu omuntu nga ye mwennyini obubonero bwe bulaga nti buli omu amuzannyirako lwakuba tugaana bugaanyi kukkiriza nga buli omu amukkiriza omuntu omulongoofu abeera mulongoofu mukulu batte ozze waka ndi gyendi kati wano wendi nsukumye omwami agenze wange ku ssaawa muddo ali wakawo mu compound fe omusajja oddeyo n'osangaawo omukyalawo ng'atudde nekiba kya bulijjo sukumayo gwe bagenze okusaawa omuddo nga muwala omukyala waakomewo ng'oli mu compound otudde naye kiba kirala ndi abasajja ati kati kyekugamba nti nno ebikolwa biyinza it may look innocent but it depends on who kikyo demonstrati nze omuntu kasita akulaga nti asobola okikola omuntu asobola okikola is not what you do to them it's not what you do for them it's who they are takulimbanga nti nze nabalize lwakubanga wampisiza bwe takikulimba era naye toddaawo kiki sikuwadde nkuwadde kino is not kiki omuwadde guli gubeera muze abamuntu nkugambye atula ne mu meeting eyo naye kimanyi mmaze emyaka 2 eri meeting egenda maaso nawe neyiye mu butuufu ngenda kukaddiwa gino gy'emyaka nze ndinyumya kinga nkaddi nasemba ddi ndikoki tewabanga kiki ennyo ekiro wasuze mu meeting naye nga alabira ddala ng'aliko ekikyamu naye ng'ekiro mwabaddeeyo bw'omunyumiza naye mukyala neefiira wano ebintu ebyo bikwate abantu abo tebakuyisanga bubi jabwati binegondi bijja bwe buti ebyapa bino ebiri ku sayidi za wano gw'olowooza bw'onaamuwa sefute buli kimu nga weekiri tekitegeeza nti takwagala muze era ayina ekimubanja ng'oludde ng'otulekeredde omusukuma agenda ku mukolo guli ludda guli mukono akoma wakimaze tunkubira essimu akoma wakikoze eki akimaze akyeyozezzaako guba muze mbadde nziyira bana muntu kati kafumbe nikati kafumbe nembwa yesigama kafumbe nembwa yesigama ennyama amazofuna sabi kati kiri ekyewabwe kyakulaalaba n'ekirala omuntu gw'oyagala weegendereze nnyo baki bayogerako baki ba role models be abantu batera okukola ebintu by'abantu be bakuze nga boogerako oyo kojja waffe gundi tunuulira nnyo obulamu bwe gw'oyinza okugamba mukyala we ekintu n'agaano kiwulira naye n'ogenda ew'omuntu gwakkiririzaamu n'amubulira ekintu kyekimu n'akiwulira era n'akikola ku lwoli omuntu gwakuze gwakkiririzaamu olina omumutunuulira enneeyisa yeefaanana etya ebiseera ebisinga agenda kukola oli kye yakola bw'abanga oli abangayo mu bufumbo nga abuukamuuko gw'owulira nti yalinako okw'omuntu tasobola kimugaana 100%. Akimugaana kumutangira mitawaana musajja bw'anakukwata kundi tuwulidde olina ka boyfriend kundi gwe banakukwata takimugaana nti nno kibi naye abanga amugamba do you have the ability to conceal it olina amagezi agana akuuma ekyama weebale eyo ngasamuganga alina owulidde bye nkugamba gera naye bakwata bibyo ojja tuleetera emitawaana
takimugamba nga kyenyinyalwa kati nabo olina okumanya ethics zaabwe zifaananye zitya ffe byonna tubitunuulira era ogenda okutunuulira omuntu nga kyakola ne beyeegomba bakikola bakikola bintu byangu nnyo okupima naye lwakuba kati abantu bakoowa nze era guno omulembe gwange nze nkubuulira abaana abange gye mbazza abaana bange abalenzi njagala nnyo bawase njagala babe mu bufumbo but above all njagala babeere bakozi kuba ekyasa ewaabwe gye balaga nkimanyi babeere bakozi byonna bino si bibatangira njagala babikole naye njagala babenga balina beetegekere ng'omuntu waabwe asooka okukiddo wali abaana baffe olowooza engeri gye batulowoozaako ne gye batulabamu yendaba gye twalabamu bakadde baffe kati olwo abaabwe bali balaba batya bajja bakubira na munnassale gwe taata azooka alumuyiseemu awo mu bwangu ate aba akyanyonyola mami kwe kumugamba muleke is not okay the doctor said this kyova ovaawo n'ogenda n'otulali n'olabirira akabwa kamala ogenda okulaba ebintu byonna bataata bye bagenda okukola mu myaka egiddako nga bajjajjaawo we bakomawo atuuka butuusi daga muno muteeke mumiguwa paka mumutwale biragano abaana bo batume okukola ssente omulembe gye gujja mu gugwa ddalu naye mu mulembe gye tuddako ssente zijja kusigala nga ki nga ssente wegenda ozunge ne laavuyo emyaka 50 ojja kulonda obucupa nga ina laavu nnyo kikyoyo lava boy mukwano gwe gwamuta ofuuke botolava obucupa obucupa ye munnange olwo omutima bagumye wetulaga bakutirako wetulaga mukole wetulaga wetulaga buli muntu yenna buli gwoyagala ne gwolabirira alina ensonga bw'aba yagadde okukyawa you didn't do this you were not there for me enough you are not there buli omwaso nga balinda bulinzi buddo kasitaafu naakusingako kasitaafu najayagala okulaga abantu tebakyamanyi to detach respectively ngenda kuwasa nvudde nti ewa taata ngenda kufumbirwa nvudde nti lulina kuba lutalo nabyala byawo bye mwamusobyasobyawo bakola kinabo bajja ate ne maama ne bamubuulya maama bakukola kino ngende ntandika ebyange kati bw'oba wawasa kiwowongole nga kibadde kikugumiikiza nakyo nga bakikima natwala omwana omuwulize kyava asigalawo bamuyita ssente mane pesa n'akugamba oyagala ki nti njagala nayoza ngoye wali njagala nantwala mu ddwaliro ly'egundi nga bakumanyi nga basukuma ambulance ye muwulize tatenguwa paka ku ddakiika esembayo okategedde guno ensi gye tulaga ndi mukwano nkugumiddemu gwendi ojja kufa nga tolwadde tukuziike bayakubuuza ndi ekyamusse otuukayo nga tonnakitegeera bakugatuula wano fayiro tugenda kuyingiza ku saizi ne munyinyonnyole kiki ekyegeseza wano nakutuse nze kuba sijjukira mu fayiro yange saamizeeko ku madagala laavu zo sente zikulaga otandika mpola mpola okulinda change w'okubutungulu ebibiri byange bimpe njagala genda zitandise okubulira nti nkola ki nkyaluse ngenda noga byaleka tebikyakola ki tebikyagenda bulungi otandise okulya ebijanjala emirundi 3 nga tebana bakugambako nti bulusera akulu obone bonna butandika naye omukwano olu dumu lujja kibwatukira ng'ogweri kale banyabo ne bassebo bwe tutambudde
oga wabadde ogamba tufune Flavia Namulindo ajje wano annyonnyole oludda lwakubanga bajja kugamba twekubira kaakati Flavia ajja annyonnyole ebibye abeerera oya w'abakyala yogera ensonga ffe tuyinza okuba munaye tetuzigusa munaye abasajja omanyi mulimbwa ocupa abasajja batandise kusula mu helmets mbuye tubagamba abasajja omuza bakaluba bagukugunda kino wapava omutalimbwa anedda wiki ejja batandise kunoonya enguudo ziriko jjamu ziriko jjamu badde wakanga otulo tuzze atuukira mbuli obudde bukeereyetonaabe nanaaba kumakya nkoye mundekera kumbe musajja watu ebizibu bimwetise wiki ejja tugenda kubeera ku set ne Flavia Namulindwa kubula twogere ebigambo ate omwezi nga guggwako tugende tufune show yaffe ennaku ezo wali wadde ozinoonya ne tuzibabuulira tujanjabemu ku mukwano nga tutandika guno omwaka tusooke tubaleetere ku laavu tukibakube mu maaso naye kirungi nnyo okwogera n'abantu ate njagala buli anajja ojje n'omwagalwawo babalina sho mwendi wekikwatagana ku mukwano bajje boka baddeyo nga guli gumite mubamu lwenjogera amazima agasusse mubamu lwenjogera amazima bali bawukanira byonna mbitegedde kati mukyalina kyonna ekifo ekibadde kiyukute ajje bwomu ago magezi olaba ngana kiraya nti okujja ajje bwomu kiyinza obutabeera kirungi oyogere amaziga gayinza obeera n'okubaka ekifo kikugwa ati tuba tukyali ku sete ogenda okuwulira abuuka mu katebe ng'amukubye oluye nga byonna tubaza bimutegeeza abigassegase mukanya oli atudde mutebe agikulu abaye mubadde mutya kino kintawanya tatawanya ngende naye banyabule basebe enteekateeka bwetyo bweri ate nga tulina enteekateeka nnene nnyo ey'omwaka guno gwa 2026 okwongera okulaba nti tubaako bye tugatta ku ndaba yaffe ey'ebintu n'endowooza yaffe amaka twagala agaliwo tujja kulwana okulaba nga gasigalawo anaffe ng'abantu personal development okulaba nti nno tubaako nekyetweyongerako banyabo ne basebe amaka agatataganya temubankulaakulana ate mubankulaakulana era tobaako nakyokola kyonna gonoovote wako ogenda ku memoli manager wa banka ovudde wako omukazi mwayombye mwarwanye okolereraani oli ku kawunti ogenda okukola transaction omusajja akusaba $3 omuwa 3 ne bakuba emiggo gwe ne bakuteeka n'eruzira kusibidde kyate munnayuganda azisitula mumunoonya bunoonya naye ng'azitutte ate naddala kati bino ebyessimu nkola mu mobile money ovudde wako oyomye n'omukazi n'omusajja oli agamba nsindikirayo ebiri osindika 2 ezo tezidda naliko mu Absa Bank awo nenzijjayo ssente nendeka $3 ku kawunta naye nejjaliro ne tuzipaakinga ne tugenda ne bankubira essimu ate ndwawo okukwata essimu ngenda okujja bwenti naye bwe twamaliriza tutuuka wali tulina gwe twali tusasula tugiyingidde mu banka ndala kulaba bwenti nga sente ngenda okujja bwenti ngera essimu ekuba okujja bwenti nkyali nga banga tuvudde mu banka mulina bye mulese wano ne mubuuza sente ozikyekinze wano mu kupapa ndowooza yakankanirira netuzireka nesooka ntunulya circumstances munnayuganda engeri gyendesaawo $3 ne baŋŋamba nti weeziri nenginoonya naye weebale kati ate nga buli ajja ku ttiiro olwedde wali aba amaze okuwaayo identity ye ali mu kamera oba okitegeera sajja kino ekiddawo nekiwaaba nze nzirawa era oba oziteesewo nakijjamu naye nemmala nenkigattagattamu nemmanya nti kamera zino zaabadde naye era n'omuntu oli ezasalaga nentandikireko obulamu omukisa nga omuntu ozifuna visa yafulumye jjo notaba bakuba enoonye tombuulira kisoboka kubana babadde bazze obuzi ate noweyefuula abadde aziteekawo bw'ati kale kankomewo bw'aba tannaba kuba mugendagenda okunoonya nti omusajja undi adde afaana wati oba omukazi nga identity temugirira kifaananyi kye mulina olaba abantu babba bantu be bamanyi naye banka
nze na mukwano gwange yanfera mwogere erinnya tuva wano Lubega musiibe bulungi akuume banyabo ne basebu kale